Ewa Patrika Tonda, Yesu afodayo, na femirembe jona, joli tubereyo, na femirembe jona, joli tubereyo. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owwo ku bubwo. Bakulu, mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya omuzuukivu Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu nnyenya yaffe eya wiiki, okusuubira kuliikiriza okukkiriza. Okusuubira kuliikiriza okukkiriza. Leero baana ba Mukama, nsaba tutunuulire ekigambo kitutera okukozesa ennyo ekiyitibwa kusuubira, ekiva mu kigambo ssuubi. Bangi ku mmwe mikwano gyange abampuliriza mulina bye musuubira okukola, okufuna oba okubeera. Era ng'omuntu yenna bwe yandibadde, abamu basuubira okuzimba ennyumba ez'ebirooto byabwe, okuzzibwa ku mirimu gye bakolera. Bangi basuubira okwanjula oba okwanjulwa. Abandi basuubira okufuluma eggwanga, okugulayo kapoloti, okuwasa oba okufumbirwa mu bbanga eggere n'ebirala ebiringa ebyo. Munnange nno ekyo si kibi n'akamu, era tekiriimu sitaani n'akamu. Ekyennaku ekigambo kusuubira oba hope abantu bakikozesezza nnyo, nti obuzito n'amaanyi gaakyo oluusi tugabuusa amaaso. Ekigambo ekyo ssuubi kiva mu ggulu. It's our heavenly word. It is our heavenly word. Mu Bekolinti ekisooka 13:13 Pawulo atugamba nti ebirala byonna bisobola okuggwaawo, naye bino bisatu byo tebiggwaawo: faith, okukkiriza; hope, okusuubira; n'okwagala. Oba obadde tokimanyi oba obadde okyerabidde, kankujjukize mukwano gwange, kya bwa Katonda gwe okutambulira mu kusuubira. Katonda ayagala obe n'essuubi, ate ng'essuubi lyo liri waggulu. Bw'oba olina ekisuubizo kya Katonda kyonna ky'omanyi era ky'otambulirako, kiyimirireko mu ssuubi. For hope creates vision. In life we need a picture of what we are going after. In life we need a picture of what we are going after. And that is vision. The Bible says that faith is the substance of things hoped for. So, mukwano gwange, olina ekifaananyi kyekyo ky'osuubira? Do you have a vision of what you're hoping for? Olina ekifaananyi ky'ennyumba gy'oyagala okuzimba, ky'omwami oba omukyala gw'oyagala okuwasa, ky'embaga gye wandyagadde okukola, ekika kya bizinesi gye wandyagadde okukola okirina? Olina essuubi nti lumu ekyo ky'olina mu mutwe ng'ekifaananyi ojja kukifuna, oba kijja kutuukirira, oba ojja kukirabako, oba ojja kutuuka yeeyo gy'osuubira, oba ojja kikwatako ekyo ky'osuubira? Kati nno munnange, bw'oba olina essuubi okufuna ekyo ky'olina mu kifaananyi ky'obwongo bwo, kati kkiriza nti gw'osinza mulamu ajja kikuwa, mwesige.
Mwesige. Leka okukkirizako. Leka okukkiriza, okusuubirako kuliikirize okukkirizako. Leka okusuubirako kuliikirize okukkirizako. Gwe kanya kola nnyo, ye nga bw'omusaba awa omukisa emirimu gy'emikono gyo. For success basically means blessing plus hard work. Nze ku lwange bwe nkitwala nti obuwanguzi kukyetaaga bwetaazi kuba na mukisa awamu n'okukola ennyo. Kola nnyo, Mukama akuwa omukisa, ojja kubeera muwanguzi. Success equals blessing plus hard work. Essuubi Omukama yalituwa nga kirabo, kuba we litali tewali bulamu. Ensonga lwaki omuntu kabe mulwadde naye n'addamu essuubi, addawo n'aba omulamu, abeerawo n'awangaala. Abadde yeeterebuseemu nga yeevaako, addamu amaanyi lwa ssuubi. Yes, essuubi Katonda yalituwanga nsigo. Essuubi Mukama yagituwanga nsigo, kiri erifo gimerusa n'ogikuza. Katonda gwe tusinza wa ssuubi, nga Pawulo bw'amuyita mu Balooma 15:13. Essuubi n'olw'ensonga y'emikwano gyange kikulu nnyo 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 mu by'obwa Katonda, kubanga omuntu bwaggwamu essuubi abanga omufu, kuba aba amaze okweterebukamu. Ebyokulabirako ebirala katusooke tubisse wabbali mikwano gyange, tutunuulire ekyokulabirako ekimu ku bisinga obukunavu mu Bayibuli ekyoleka okukkiriza n'okusuubira, nga kyekyo ekiri mu Masooka 15 mu koosi ya jjajjaffe Aburahamu bamuyitira eri mu Masooka 12 ne 15 ewali ekisuubizo, ebisuubizo eri Aburahamu ebiva ewa Katonda. Omukama bw'asuubiza Aburahamu omwana n'abazzukulu ku myaka gye gy'obukadde na byonna bye yamusuubiza, Aburahamu kyamuyitirirako wabula yakkiriza era n'alindirira ng'alina essuubi. Essuubi lyeryo lyaliikiriza okukkiriza kwe. Era Bayibuli etugamba nti ensonga lwaki Aburahamu yasigala alina essuubi lwakuba nti yakkiriza nti Katonda alina obusobozi n'amaanyi okukola kye yasuubiza. Oh, I do love that. Yakkiriza nti Katonda alina obusobozi n'amaanyi okukola kye yasuubiza. Ekyo ekyamuyamba okusigala mu ssuubi. He did believe that God had the power to do what he promised. Nze naawe ekitukuumira era ekino tukuumira mu ssuubi, mu kuyimirira ku ebyo bye yasuubiza Katonda waffe oyo, kwe kuba nti oyo gwe tukkiriza Katonda waffe alina obuyinza, amaanyi n'obusobozi okukola n'okutuukiriza ebyo bye yasuubiza. Ekisuubizo ekyo kigenda okubaawo, ngamba ebisuubizo ebyo byasuubizibwa gya Aburahamu bigenda okubaawo, oba ekisuubizo ekibamusuubiza eky'omwana byonna kigenda okubaawo nga Aburahamu yagwa dda mu nsobi, era ng'ensonga z'amaka ge zaali kumpi bambi zaatabukatabuka dda. Wabula ekinsanyusa ku musajja ono kiri nti bw'afuna ebisuubizo bino okuva ewa Katonda teyadda mu kwenakuwaliza na kwekubagiriza ku nsobi ze yali yakola, wabula amaaso yagasimba ku bijja mu maaso, n'amanya ensobi zaakolebwa, yeenenya ebyo byaggwa, era bwe baamusuubiza teyadda mu kwekubagiriza ku nsobi ezo. Bannange nabagamba, nziramu buzzi okukibagamba nga nange bwe neegamba nti let's try as much as we can to empty our emotional baggages, hope for a better future and move on. Aleka nkugambe na kino munnange, ekyo Katonda kyayagala okukolera si kitono ate si kya bulijjo. Tagenda kukukolera ekyo gwe ky'osobola kwekolera, nedda baaba, agenda kukolera ekyo gwe ky'otosobola kwekolera, kuba talina nsonga lwaki akukolera ky'osobola okwekolera. No, he's just going to surprise you with something extraordinary. There are people who say that hope disappoints.
But what if it doesn't? I mean, aboogera batyo nti okusuubira kuyiwa batemu. Kati gwe kuba akafaananyi ng'abantu abali mu nsi, abantu bali awo tebalina kibawa ssuubi. Gundi gw'olaba ng'omusanyufu wakati mu mbeera gy'alimu nkubuulire oba gy'ayitamu, si lwakuba nti agyagala era emusanyusa oba agyeyagalira nedda, wabula lwakuba nti obudde bwonna akimanyi alina essuubi nti agivaamu. Yes, hope. Akimanyi lujja kukya lumu afune omulimu ogwo, lujja kukya lumu ayitewaawo, lujja kukya lumu awone okuswala okukwayitamu. Kati kyekibakuumira mu kukkiriza abantu mu bulamu bonna abantu ba Katonda nga basanyufu wakati mu mbeera ze bayitamu. So my friend, work so hard, hoping, believing and trusting that anytime embeera eyo ekyuka kasita amaaso galemeza ku Katonda waffe oyo atayiwa. Kino kankikugambe mukwano gwange, tokkirizanga muntu n'omu kukakkanya na kunafuya kukkiriza na kusuubira kwa. Yes, oyinza okuba nga ky'osuubira tomanyi ddiro kigenda kutuukirira, oba waawe kigenda kutuukiririra, oba ngeri ki kigenda kutuukiriramu, era Katonda agenda kuyita mwano kituukiza. Yes, kituufu nnyo, osobola okubeera nga ebyo tobimanyi. Naye nkubuulire, gwe zannya paatyo, tambulira mu ssuubi eryo nga weesiga Katonda nga jjajja Abrahamu bwe yakola. Olunaku lumu olimbuulira, ate nkakasa bangi mwabirabyeko dda, nga mu linnya erya Yesu nantalemwa ojja kukirabako ate mangu ddala nga mu linnya erya Yesu nantalemwa eyali aloota obuloosa empeta oli mugatte, ng'eyali alina ekifaananyi ky'ennyumba mu mutwe gy'oyagala okuzimba ng'ogimaze ogizimba ewedde, ng'eyali asoma okufuuka kino na kiri oba kiri wakifuuse dda, ng'eyali yeegomba okubaako ne kapuloti k'ettaka eriryo olina yiika nnamba n'okusoba, ng'eyali yeegomba okuzaala ewa kiri omwana omu bambi gwe bayitanga omugumba ozadde balongo, ng'eyali yeegomba okulinnya ku nnyonyi kati wazifuula bugaali. Yes, ng'ekyo wali oloota obuloosi, olowoozaako obulowooza, osuubira obusuubizi, kati ng'okirina wakifuuka wakifuna. Olwo olitegeera nti Yesu talimba, nti talimba. Yesu bw'asuubiza byonna bituukirira. Bino munnange mbikugamba kubanga nze Malitini Semanda nammwe bangi abampuliriza twafuuka oba tuli kye tuli kati lwakuba nti wakati mu mbeera ze twayitamu twasigaza essuubi n'okukkiriza titujja kutuuka gye tulaga. Tuyinza okuba nga situnnatuukayo, yes, wabula we twakatuuka twatuuseewo oba twatuukawo lwa kisa kya Katonda, ate era tukyayina essuubi ly'amaanyi nti era Omukama y'omwoyo gy'atutwala wala w'amaanyi, wa kitiibwa, wa ssanyu, wa ddembe n'okusinga we tuli kati. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Baana bange Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambigubakeko gubakuume gubasigalewo kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.